Okay, obubaka buno bugende eri yenna abadde alowooza nti ensonga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'ayimiriddeko yakusaaga. Ke kaseera obisigalemu oba obiddukemu. Bwe yali atandika olutabaalo luno, Kyagulanyi yakoowoola bannayuganda oba bannakyukakyuka bonna n'abagamba muzimbe eggaali. At first ekigambo ekyo kyawuniikiriza ab'ebyokwelindirira era buli omu gwawulira avaayo okwogera agamba eggaali. Now, many of us tetwategeera nsonga oba kinyusi ekyali emabega w'eggaali. Era abakulembeze bangi nnyo aba National Unity Platform bazenga bazimba eggaali zaabwe. Eggaali zino baazikola nga za purposely kukozesebwa kukyusa ggwanga lyabwe mu mirembe nga we bagamba. Engeri gye bagenda mu kalulu ke bayita aka protest vote, bwe balina okukanoonyeza eggaali zibadde zinoonya akalulu ka Kyagulanyi. We baagalira okukalonda eggaali nazo zigenda kukunga abantu okulonda Kyagulanyi. We batuukira okugambira nti okukakuuma eggaali zirina okwenyigira mu kukakuuma. N'ekisembayo okukabanja eggaali zino zirina okwenyigira mu kukabanja. Naye eggaali zino gwe ssebo oba nnya batulaba zirina amateeka ge zigoberera. Omukyala Betty Namboze Bakireke, omubaka wa Mukono Municipality, yavuddeyo n'atuwa amateeka amakambwe agafuga eggaali z'enkyukakyuka. Njagala gwe atulaba owulirize n'obwegendereza. Oba oli awo osanga mweno vidiyo ogenda kuggyamu amakulu. Katukomewo. Yampisa eggaali eno tebeeramu kulwana oli ne bakuba ne bamufuna omuntu omukyamu tugenda kukola eriira emmese kusuuka enjeru naye netasuulako muki owabaawo omuntu omukyamu yenna n'atuyingiramu njagala mumukwate nga temumukubye nako wadde mumukwate nga akwata ekikola ki ekyatikka tumukwasa eki poliisi ekyo mukitegeera. Abantu ababeera okumpi ne pulezidenti bateekwa okuba n'eki banange temuli kuwemula mu ggaali eno, temuli kuvuga pikipiki mu ngeri y'akabenje. Obulamu bwo tubwagala nnyo gwe tojja kutufiiririra. Teri kuvuga eyo pikipiki n'ojjako emiki emikono oba n'ogyebakako oba n'okola ki. Tubaagala muli baki balamu. Twagalane, buli alina akatono aweko munne. Tubeere bampisa bassebo ne banyabo yonna gye tunaayita. Tetulwana, tetuvuma poliisi, tetugisoomooza. Tuli mu wiiki yaffe esembayo, wiiki yaki ya ssanyu. Ate bassebo ne banyabo bw'oba oli mu ggaali eno nga tolina kakonge kakulonda tovimba. Vimba. Masanso. Vimba Masanso, vimba. Vimba Muzoi, vimba. Binaka Kande, vimba. Garinoku Namba, vimba. Cha. Akati mno ya vimba. Vimba Mulongo. Vimba Mulongo, vimba. Vimba Futusene, vimba. Vimba, vimba, vimba. Binaka Kande, vimba.
Musomesa jangu sabe sala speed tugende. Musomesa olwa. Musomesa tandatuka. Kansala tasobya jangu simbule sala. Kansala tasobya olwa. Agenze naye. Kala ani agenda okusaba mukama gwalonze. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ayi Allah tukusaba olunaku olwaleero gye tugenda otambulira yonna otuwonya abasirikale oba tutangire oba kakkanya emitima kuba kye tugendako kya ggwanga lyonna. Tukusaba Mukama Katonda waffe otutambuze tutuuke ku mukulembeze nga tukyali balamu, otuwe obulamu otukuumire ddala paka lwe tunaatuuka ng'ennaku z'omwezi 15 olwo tugenda okulonda pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu, tumuwe akalulu atukulembere ebisanja byonna by'anaayagala. Tukusaba Katonda waffe otukulembere, otuwe obulamu bulungi, otukulembere, okuume n'omubaka waffe Nambooze, omwongere obulamu, omwongere okutufuga obulungi, atuterereze ebikyaganye byonna bitereere. Tukusaba Mukama waffe nga tuyita ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tukulembere yonna gye tugenda tukwe bulungi, emirembe n'emirembe yonna gye tugenda otambulira. Amiina. Tusabe gwe Allah tayogerako kintu kirala teyanza banange tusimbule discipline abeere waggulu ate munange nkole etya emotoka atwaleko munne kati ngenda sooka nveeko kati ngenda kubatuddamu nenatuula wano waliwo babiri sigenda tuulayo kati ngenda tuulayo. Ngenda sooka nveeko kati ngenda kubatuddamu nenatuula wano. Alright, byebyo ebigambo Betty Nambooze bakireke byayogedde wabadde atuwa amateeka amakambwe agafuga eggaali y'enkyukakyuka. Ekisooka is discipline. That should be number one. Era n'omukulembeze abadde akyemphasizinga nti maintain discipline. Ekimu ku byemmanyi ku kibiina kya National Unity Platform, disciplinary committee ya NUP ekolera ddala naddala kwabo abali answerable to the party. Bano abantu ba bulijjo basobola okukola ebyabwe nga basazeewo, naye obanga oli answerable to the secretariat, discipline is of a paramount importance. Era tuze tulaba abantu bangi nnyo ku kitebe awo abasiiwuuka empisa ne bamaliriza nga babakangavudde. Era kijja ba kizibu nnyo okusanga abaana abatambula ne president nga bayina ebikolwa ebimenya amateeka bye beenyigiddemu. Naye batuka ku point nga police oba amagye gaba provokinze, they are always peaceful and non-violent. Era kalombolombo ka NUP nti omukulembeze buli waba asimbula ewantu asooka nakubawa briefing. Always ekigambo kyasinze okwogera nga ali mu briefing kya discipline. There are so many people abadde bagezaako labelinga groups ezitambula ne NUP nti groups ez'abayaga, hooligans, abayaaya, ababbi, naye nga they have disproved them time and time. Wabula ate twalaba group z'abantu abambadde yero nga ze zikola bye boogera ku group za NUP. Kino kyaba exoneratinga ensi n'emanya amazima kyeki. Ebula ennaku
kati wetuwogerera 5 tugende mu kulonda tekyawera na wiiki tugende mu kulonda tambuza video